Eyo kooti y'amagye ne gavumenti tebigenda kugendera ku biragiro bya kooti ebyo byasalibwawo, kubanga amateeka gano ebbanga lyonna gabadde weegali era gamanyiddwa. Naye tukirabye nti ebitongole ebikuuma ddembe bize biyisa olugaayo mu bisalibwawo kooti, abantu bateebwa ne bakwatibwa ku kooti kwennyini oba wabweru wa kooti. Naye kyannaku nnyo nti kooti y'ekinnamagye eno yali eteekebbwawo mu mutima mulungi okukwasiza empisa oba olya mu bannamagye ababa basiiwuusa empisa n'okukozesa obubi ebyokulwanyisa. Naye emyaka nga 2 egiyise kooti eno ekkakkanyiza nnyo ekifaananyi ekya UPDF, kubanga UPDF yalina ekifaananyi ekirungi eri abantu era yali highly respected, naye yakkakkanya ekitiibwa kyayo kasita yatandika okugenda mu misango egiri partisan, mu misango egyawulayawula mu byobufuzi. Kubanga toyinza kuŋŋamba nti omuntu nga Saanya, omuntu nga Bobby Yanga, omuntu nga Eric Mwesigwa n'abalala abaana abavuga bodaboda abagobera Bobby Wine abagobera Besigye nti bw'obakwata olw'okuba tebawagira gavumenti oba okuba bagobera Besigye oba Bobby Wine nti olina kubatwala mu kooti maaso, ate ne babeerayo emyaka 3 nga tosaana kuleeta bujulizi obubaluma ku misango egyo egibateekebbwawo. N'olwekyo ekyo kyakkakkanya ekitiibwa kya UPDF n'etandika okulabibwa nga court martial ezannya ebyobufuzi. Era kyannaku nnyo nti akaguli mw'olina okuyimiriza general of a highest caliber nga ba General Sejusa, General Tumukunde, General Kale Kayihura ne ba general abalala bangi nnyo ababadde bapyalinga mu kooti eyo nti mw'olina okuyimiriza abaana nga bano ababadde bavuga boda nga bagobera Bobby Wine. Ekyo kikkakkanya ekitiibwa ekya UPDF. N'olwekyo nze Mwami Museveni byagamba nti tugoberera abantu kye baagala na biki, kino kimanyibbwa lumwe nti ne kooti ziri endala zirina obuyinza okuwozesa omuntu yenna abakozesa obubi obw'ekyokulwanyisa oba mu bubbi oba mu kutta muntu oba mu bikolwa bino ebiwandiise capital offense, capital offenders bonna baze bapyalinga mu kooti ziri endala era ne zibasalira emisango. N'olwekyo nze ndowooza Mwami Museveni yandikkiriza, kubanga ekizibu kye tulina ekisinga obunene ye constitution yaffe nti emuwa obuyinza bungi nnyo, era twakirabye lunye nti nga ne Anthony General tannayogera, ne Minister wa Constitutional Affairs ne ba legal advisor be nga tebannayogera, ye yavuddeyo n'agezaako okulaba ng'atusomesa amateeka bwe gakola nakyo ye kiki kyalowooza ng'omuntu okusinziira ku ffe bannayuganda. N'olwekyo nze ndowooza yandibadde akkiriza ensala eno kubanga eri ku mateeka ate nga ntuufu. Omuntu yenna nga tabali active mu magye oba mu police oba mu bitongole byonna bw'abanga azizza omusango atwalibwe avunaanibwe nga capital offender mu kooti ziri endala. Essiga eddamiruzi litwala ebbanga ddene nnyo nga lyetegereza ensonga nga zino naddala ku level ya Supreme Court. Era nze ndowooza nti milestone y'amaanyi nnyo eri ekitongole ekiramuzi. Naye siraba gavumenti ya Uganda n'ebitongole okukuuma ddembe kuteeka mu nkola ebiragiro bino ebyaweerebbwa kooti, kubanga amateeka bulijjo gamanyiddwa era nga abantu bagamanyi naye nga basalawo okukola ekyabwe, kubanga kooti eno ey'ekinnamagye yava dda ku mulamwa nti emyaka nga 2 egiyise yakkakkanya ekitiibwa kya UPDF, kubanga bw'ogamba nti omuntu ali ku level nga ya General Kayihura historical anga yali IGP, 5-star general, General Sejusa, General Tumukunde, n'ogamba nti doko n'empoza gy'owozesaamu abantu abo, gy'owozesaamu omuntu nga Saanya, gy'owozesaamu omuntu nga Bobby Yanga, gy'owozesaamu omuntu nga Eric Mwesigwa, abaana ababadde bavuga bodaboda nga bagobera Bobby Wine bawagira Bobby Wine, n'oba ng'olina obatwalira mu kifaananyi ng'ekyo. Nze ndowooza ekyo kikkakkanya ekitiibwa ekya UPDF ne kooti eno y'amagye okulaba nga eri mu kuzannya byabufuzi nga yaviira ddala ku mulamwa ogwagiteekesaawo okukwasiza empisa n'okulaba nga bannamagye oba abakuuma ddembe babeera mu nkola entuufu eyo ssemateeka gyeyogerako. Sirowooza nti Mwami Museveni asobola okukkiriza bino okuluzinga naddala ku sayidi eno y'abalamuzi be yeerondera. Abalamuzi bano bakoze ekyafaayo kubanga amateeka gano basazeewo bagateeke mu lwatu abantu bakitegeere nti ebbanga lyonna kooti eno ebadde ekola ensobi nnyingi nnyo. Naye si kyansonyi Mwami Museveni okukkiriza ne bagendera ku nkola y'amateeka, era nze ndowooza
Mwami Museveni bwali bavudde mu buyinza tulina okuddayo tutunira obuyinza bwa president bukendeezebweko kubanga nga Anthony General tannayogera, Minister wa Constitutional Affairs tannayogera, Baliga Advisor tebannayogera, President w'eggwanga n'ava n'agamba nti sikkiriza n'ebyo kkooti byesazeewo. Kiragira ddala nti tulina obuzibu mu bukulembeze n'okuteekawo enkola etambulira ku mateeka. Constitution yaffe eri clear nnyo ku nkola eya kkooti zino endala era zirina obuyinza okuwabuzesa abantu ababa bakoze emisango nga bakozesa ebyokulwanyisa era sikkiriza nti tezirina buyinza nti buli muntu yenna wadde civilian atwale mu kkooti y'ekinnamagye kubanga naziri kkooti zirina obuyinza era zize ziwozesa abantu. Bannabyabufuzi tebalina kweyibaala nti 2026 zino kkooti y'amagye tegenda kubeerawo era abantu bajja kukwatibwa era bajja kutwalibwayo kubanga ebiragiro ebiweebwa Mwami Museveni amagye ge bikolerako ne poliisi so si ebyo semateeka byegamba kubanga tukirabye lunye ebbanga ddene nnyo eddembe ly'obuntu lize lirinyizibwa. Bannabyabufuzi balindeko okujaguza kubanga buli kisanja kya president yonna kye tuze tulaba wabaawo ebitongole mu gavumenti ya Mwami Museveni ebijja bireadinga. Waliwo ekisanja nga ISO ye readinga buli kimu, ISO niwabeerawo ekisanja nga CMI ye readinga buli kikolebwa, niwabeerawo ekisanja nga police yekola buli kimu, niwabeerawo ekisanja nga court martial yekola buli kimu na buli muntu yenna akwatibwa alina okuyisibwako mu court martial. N'olwekyo nze ndowooza nti bannabyabufuzi nga tugenda mu 2026 tebalina kweyibaala nti kkooti eno tejja kubeerawo era abantu baabwe tebajja kutwalibwawo. Nze ndowooza kkooti eno ekozesebwa okukkakkanya abavuganya gavumenti oba oliawo nga si y'emu ku nnyingo ezateekesaawo kkooti eno naye ekozesebwa mu ngeri eyo. Ate kyannaku nnyo nti UPDF yalina ekifaananyi abantu mwe baagirabiranga era yali na respect ya waggulu nnyo, naye oluvannyuma lwa kkooti eno okubeerawo ate yakkakkanya ekitiibwa ekya UPDF kubanga tosobola kugamba nti akaguli mwoteeka genero nga General Kayihura nga General Sejjusa nga General Tumukunde nti mwokwata n'oteeka omuntu nga Sanya, n'oteeka omuntu nga Bobby Yanga, n'okwata omuntu nga Eric Mwesigwa, n'abo bonna abaana boolaba abambala bi ovulo abakwatibwa ne bateekebwa eyo. Ekyo kitegeeza nti okkakkanyiza UPDF ng'ekitongole ne kkooti yennyini ey'amagye eyateekebwawo okuzza empisa n'okulaba nga amateeka n'ebiragiro biteekebwa mu nkola nga UPDF Act bwegamba. Nti bw'okkakkanya ekitiibwa kya kkooti n'ogituusa ku level eyo nti bw'ofulumyawo General Kayihura oba Sejjusa oba General Tumukunde nti dooko y'emu nti commission y'emu etuula ate neewuzisawo omuntu nga Bobby Yanga, omuntu nga Sanya, omuntu nga Eric Mwesigwa n'abalala, awo mba ndaba ng'ekitiibwa kya UPDF ne kkooti eno kyakkakkanyizibwa nnyo. Naye nga bwe mbagambye nti Mwami Museveni tafaayo ku bintu nga bino kubanga tukirabye lunye nti kkooti zize zitta abantu nga nti mugende naye baba tebannafuluma na kkooti nga bakwatibwa nga baziddwayo mu detention houses ezo. N'olwekyo nze ndowooza Mwami Museveni alina okukkiriza essiga eddamuzi kye liba tusazeewo kubanga essiga eddamuzi litwala emyaka okutunira ensonga nga zino era bwe liwa judgment yandibadde tewaliwo kinsanyusa kubanga nkimanyi bulungi nnyo nti ebiragiro bino ebya kkooti enkulu tebigenda kuteekebwa mu nkola era kkooti y'amagye n'abakuumaddembe bajja kusigala nga bakolera ku biragiro ebyo commander in chief by'anaabawa ne CDF n'abantu abalala abali mu kitinga ekyo tebagenda kukolera ku biragiro bya kkooti kubanga tebabikolerangako. Kkooti zize nga zita abantu ne bagamba nti muteereddwa temulina misango oba muweereddwa akakalu ka kkooti mufulume, naye ku kkooti kwennyini oba mu kkooti mwennyini amagye oba abakuumaddembe ne bajja ne bagisalako ne babatwala ne babuzibwawo. N'olwekyo nze ndowooza si gwe mundi ogusoose ku Kano Kizza Besigye kyakolebwako n'abantu abalala bangi nga kkooti zijja zibata naye ate amagye ne gajja ne gabatwala ne gabawamba nga gajje bagira ddala mu kkooti.
nolwekyo sirabawo kisanyusa muntu yenna nti eno ensala ezze naye ate step nene nnyo ku kitongole ekiramuzi okwongera okwenyweza n'okukirininga ekifaananyi kyayo eri abantu okulaga nti tuli independent era tukola okusalawo. Era mwami Museveni bw'anaalemwa okugendera ku ebyo ebiragiro bya kkooti byesazeewo era eyo ejja kuba minance kuba ejja kuba failure endala eya gavumenti ye. Nolwekyo nze ndowooza ekyateekesaawo kkooti zino kuyambako kukwasiza amateeka n'ebiragiro kweri abo abakuumaddembe abaali bavudde ku nkola entuufu gye baalayira okuweerezaamu bannayuganda. Naye kati tukitudde nti emyaka gino egiyise kkooti eno ebadde ekozesebwa mu kuzannya ebyobufuzi oba oliawo n'okufugaza abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Bwe ekifaananyi kya UPDF kyakkira ddala okuva kkooti eno lwe yajja bw'otunuulira enkola zaayo ne bakugamba nti omuntu nga Genero Kale Kayihura, omuntu nga Genero Tumukunde, dooko gy'alina okuyimiriramu mwoteeka omuntu nga Sanya, mwoteeka omuntu nga Bobby Yanga, n'abo abalala bonna abaana abaali bavuga bodaboda nga bagoberera Bobi Wine. Nolwekyo kikulaga nti ekifaananyi kya UPDF kiri kyeyalina emyaka 2 egiyise kyakka nnyo oluvannyuma lwa kkooti eno okweyingiza mu nsonga eza politics oba ebyobufuzi ebyawulawula mu bantu. Nolwekyo nze ndowooza mwami Museveni yeekube mu mutima addeyo agoberere ssemateeka nga bw'agamba. Ate era n'ekirina okukolebwa oluvannyuma lwa Museveni kwe kulabanga obuyinza bwa pulezidenti bukendeezebwa. Kubanga president osobola kwogera nga minister wa justice tanayogera, Anthony General tanayogera, ba legal advisor bote banayogera ku judgment, gwe mwami Museveni novaayo noga nti tetujja kubigoberera olw'okuba nti oyina endowooza eyiyo ng'omuntu. N'olwekyo nze ndowooza ekirina okusookebwa okukolebwako kwe kukendeeza obuyinza bwa president n'okulaba nga kkooti nga zino zirekere kkooti endala ziri obuyinza, kubanga kkooti ziri endala zirina obuyinza. Kkooti zaffe endala zirina obuyinza okuwozesa abantu bonna oba bwe wandibadde oyisa ba capital offender, abo ababbisa emmundu, abassa abantu, ng'ossa omuntu ng'okozesa ekyokulwanyisa. Kkooti ziri zonna zirina jurisdiction okusala ku misango ng'egyo. N'olwekyo nze sirowooza nti court martial ye kamala byonna esobola okumalawo buli musango gwonna gwa buli muntu akozesezza obubi ekyokulwanyisa, kubanga ne kkooti ziri endala zirina obuyinza okukozesa abantu ng'abo. N'olwekyo nze ndowooza kkooti eno emyaka nga 2 yava dda ku mulamwa, kubanga etteeka eriteekebwawo eryateekawo kkooti eno lyali lisinziirwa ku kusiiwuka empisa okwaliwo okw'abakuumaddembe mu biseera ebyo. Era twakiraba nti baalinga bawaayo emmundu zaabwe ne zikozesebwa mu bubbi, baali balagajjalira emmundu zaabwe, baali bagenda bo bennyini ne beenyigira mu bubbi oba mu bikolwa ebiyeekera gavumenti. N'olwekyo abantu ng'abo bo batwalibwe eyo mu barracks nga bakyali ba active service members, batwalibwe mu kkooti eyo. Naye omuntu ng'abadde wa bodaboda, ng'awagira Besigye, ng'awagira Bobi Wine, n'omukwata olw'okuba omusanze mu Oval n'omuteeka mu court martial, ekyo kikyamu nnyo. Nolwekyo nze ndowooza ebintu ebirina okukolebwako kwe kukendeeza obuyinza bwa pulezidenti, kubanga mwami Museveni atulaga nti ye eggwanga alitambuliza on a one man show. Kyendowooza nti si kituufu, kubanga mwami Museveni ku judgment eno ng'ekolebwa yandibadde tavaayo na kwogera, nga minister wa constitutional affair Anthony General tannayogera, ba legal advisor be tebannayogera, ne ba minister oba ne cabinet ne parliament tennayogera ku nsonga zino, ne president n'avaayo ow'eggwanga asembayo fountain of honor n'agamba nti tugenda kubikkiriza. N'olwekyo kiraga lunye nti na bino byonna bimbadde mulaba nga bikolebwa nga Dr. Kano Kiza Waisebe ateebwa kkooti ne bamukwatira ku nnyini ku kkooti oba mu compound ya kkooti, omuntu n'ateebwa kkooti nga muwadde akakalu, abaafuluma kkooti ne bamukwata oba ku kkooti. N'ekyo kiraga nti kkooti zaffe zino tezirina buyinza era ziyisibwamu olugaayo ebbanga ddene, era sisuubira nti ensalawo eno eya omulamuzi Catherine Mugemeire ne judicial system nga bwe yabadde nti egenda kuteekebwa mu nkola, kubanga tebakikolangako. N'olwekyo vulaba nti amagye go kugamba nti ffe tujja kulinda ekisembayo okuva wa Ssaabalamuzi omukulu guffe gwe tumanyi nga ye mwami Museveni ate commander in chief. N'olwekyo nze ndowooza nti ebikolwa bino byonna birinyirira eddembe ly'obuntu, ate kkooti eno yava ku mulamwa ogwagiteekesebwawo okulaba nga ekwasa empisa eri abo bannamagye abaali basiiwuusa empisa. Tewaliwo ngeri yonna
era bw'otunuulira ekkooti eno ekakkanyiza nnyo ekitiibwa kya UPDF kubanga bannabyabufuzi tebalina kusanyuka kubanga kiki kyogenda okusanyuka amateeka gonna gamanyiddwa nti abantu bangi nnyo abadde bakwatibwa ne baleetebwa mu makooti gano aga bulijjo naye oluusi baba bafuluma Black Mamba amagye amalala abakuumaddembe ne bajja ne babakwata n'olwekyo bo tebagoberera amateeka naye kyannaku nnyo nti court martial eno ebadde ekozesebwa mu byobufuzi ebbanga ddene nnyo ate nga si yennyingo eyagiteekebwa kesaawo okulwanyisa bannabyabufuzi oba oli awo abali ku ludda oluvaganya gavumenti kyannaku nnyo nti court martial eno ekakkanyiza nnyo ekitiibwa ekya UPDF ng'eggye erigambibwa okuba ery'abantu kubanga toyinza kuŋŋamba nti genero bw'aba akoze ensobi obaziza omusango genero nga Kayihura genero nga Sejjusa nga genero Tumukunde nti Doko wooteeka Eric Mwesigwa wooteeka Sanya wooteeka Bobi Yanga omwana abadde avuga bodaboda ng'agoberera omuntu gwawagira gwakkiririza nti olina okuteeka abantu ng'abo bagenero ab'amagye n'olwekyo ndowooza nti Mwami Museveni alina okukkiriza aweebwa amagezi tukimanyi nti kizibu nnyo okumuwabula naye akkirize awabulwe atakkirize nti ekitongole ekiramuzi nga tekinawa nsala yaayo kitunuulira ebintu bingi nnyo n'okutunuulira oluusi ssemateeka n'olwekyo bwe bakola okusalawo nga terikuli mu feva ye nga yayagala okukozesa kkooti eno okulwanyisa n'okufufugasa bannabyabufuzi nze ndowooza yandikkiriza oba kubanga obudde talina bungi nnyo agende okulitayalinga oba oli awo ng'alina ekifaananyi atiisi bannayuganda ku bali mujjukira baleme kumujjukira ng'omuntu ate eyafufugaza bannayuganda ng'ate yajja ng'atugamba nti yajja kulwanirira abakopi ng'ate tulaba abakopi abavuga bodaboda abali awo abasiika capati ate be baleetebwa mu kkooti zino ez'ekinnamagye ng'oba oli awo oli tamanyi nakukuba kasaali nze ndowooza bakkirize omuntu yenna nga si munnamagye atwale mu kkooti eza bulijjo ne bw'aba azizza omusango oba gwakulya mu nsi y'olukwe okulya mu nsi y'olukwe kitegeeza okugezaako okusuula gavumenti ate ebikolwa bino bamwami Museveni ne banne baabikola mu myaka egy'ekinaana naye nabo tebattibwa baabeerawo ne wabeewo omukisa oba oli awo n'ebbanga kati tukyabalina nga bwe bali senga awo Bote n'Amini bwe baabakwatanga nga baabatema butemi mitwe oba oli awo senga n'abaana n'abazzukulu be balina senga tebabalina n'olwekyo nze ndowooza tulina okwefumiitiriza tumanyi nti tuli mu kyasa ekya 21 ate tulina ebintu bingi nnyo ebikyuse bakkirize nti ensi yakyuka ate bakkirize nti tukyali ku nfuga n'enkola eri eya kigolira ey'omu nsiko kati twakyusa ensi yakyukira ddala bakkirize enkyukakyuka n'ensi nga bwekyuse for continuity of Ugandans bateeke ekitiibwa mu nsalawo ya kkooti